Momo tuje atalinda ko anayenja kuleta wenve yukenja bagamba bananga waliwo Smith nje nakwetika emigugu tugenda genda fena netiko gwange nenja galo kwebaza ku bantu amu ngenda kwebaza ko amini ku dance katero gwengenda ko jaga kwebaza omukuru oyo bongoro oyo bongore akanika motoka Benz ku Panamera era mu abali e Bulaya wojje Uganda genda ku Panamera buuza mukuru bongore Benz amugenda wa gundi crime katero ya zikanika wobo ina Benz yo otuka ku Panamera ewadeshi akananura ngogenda wali 4D Sport Porsche zonna era woba munonya nga akubuzo nkubirako ku namba yange najiba wadda 0701 49 40 39 ide mu mulundi kumumpola mpola 007 ana mu mwenda ana asatu mwenda buli aine motoka yonna ngogenda nze yanjaja yakanikire yange Benz kale katero mu amagezi kimumbeera jayita mu Dax katero njagala okugamba banna Uganda baserebu be Uganda tebayina sente ngojeko 1 family y'abakamiliyoni family bayina of course kakati esoka ya Bob yeri extraordinary yep gwomanyi nti nsinga Mick Wine emyaka mwana yaga Mick Wine rumu nali nevuga mu lyato lya Peter era okiriza ati wotokiriza oba musiru nga tuli mu lyato ya Peter Miles nangamba nyumba yo giraba ya Mick Wine oba myaka actually myaka 5 nge 6 years back yes nangamba nemugamba oli serious nangamba iyo tugende nemugamba ntidde ye Mick Wine Eddie yawe yatugamba kanchimalize kino kiyigiriza abantu yajja ku bato ya sajja lya bene litabani lya bandi nga ne Bob Wine erugogo nga bato Eddie yawe yasoka kuyimbira ku stage ya sajja lya bende libebe najja ku ya Bob Wine nayogera statement eno siri jerabira yagamba bwati nze Eddie yawe twagende Bulaya nebwe twatuuka e Bulaya tetwasayamba family yaffe nebaza njagala okwebaza Bob Wine mu maaso g'abantu mmwe yewe yafuna sente yaddayo ku baganda bange bonna abayambi ayogera Eddie yawe ye mukuru ye yasooka e Bulaya nofuna sente olaba nti Bob Wine nje kankubule nyina abakulembeze benjagala kati Bob Wine olaba yayamba baganda olata nayingira mu bufuzi ngayambye kati labayo Mick Wine avuga tuveyo za chevuga kubanga abaganda yagala abavu batufuge abavu wonoleta mukulembeze omwavu okolera yugatuniz ya Salimu Sale nindako anti labayo obadde nze anti kati Salimu kati kankubule Salimu Sale ye muntu ye kasoro okujjane wano mu Buganda abantu bamukubira saluti Salimu Sale abadde wano manyi sente z'abanna Uganda zawadde abasuubuzi ne batazizza yo chovola buli muyimbi yenna buli muyimbi asobola okugana Salimu Sale wa Bob Wine Dax Katero mu amagezi singa tumaliriza Dax Katero mugamba nzira ku banna Uganda tuwanye nnyo baserebu baffe ne wallahi nga balina kye batali nagamba abayimbi abo lumuntu abayita ku National Theatre nemba gamba waliwo enjawulo y'okuba popular n'okuba famous osobola okuba popular nga ennyimba zo bazikuba buli wamu naye nga tolina sente n'ogende Kenya kati olaba omuyimbi oyo gwaleese Kenya asinga East Africa n'ennyimba wozinoonya wano n'obuuza omuntu tazimanyi otegedde nga tazimanyi naye ye mugagga asinga ne Diamond Platinum ono abakwanira abakazi buli dakiika anti kale ebigambo bye bisemba eri abantu labayo njagala okugamba ba Dax Katero satu ze zibulayo njagala okugamba Dax Katero ne Momo 19 Momo waba yakukyaye Dax Katero ekirungi oli musiraamu abawala abalungi bangi Bashira Gashumba bakyaliyo Sasha Brighton anoonya musajja Katero Dax Katero asobola okwetibwa liwininwaji yes amusajja abadde asima omusenyu emubende nedda ati no omusenyu gwa golodi si gwe guno omusenyu gwa Rwera yomanyi nti waliyo bamafia abasima okukka omusenyu mu Rwera awo muminoli pasta okubiri toskirizibwa basobola okubesa abasajja batubye naye Dax Katero anti kyekugamba omugagga yenna afuna on the expense of others nga tataddewo equity on the expense of the poor siri muwagira Chovolanza always respect ba Chiveidinda oyo musajja yaleta Tilda Rice bamulwana babyemu aba basajja otegedde kakati abayo Dax Katero Momo church tufu alabika yagenze why covid eno we yajja yalaga abayimbi bambi
obuzibwa kwa abayimbi bali bamanyidde alya sente nga kivuyi n'atuuka ku lwokuna nga amanya jafunayo milioni 3-5 n'addamu n'azya paka lwakuna lujja kati right now Momo jjukira abakazi be bakwana esooka abasinga baali baddugavu bayimiriddewo okukola ki ku kizigo agenda olaba ng'oli muganda wange tontankuula nnyo ajjukira ebizigo ebeekuba n'empiso biri expensive 2 ayagala olinnya ku nnyonyi 3 ayagala mukola bino bye wali omukola agenda okulaba gw'onyumya musenyu ovayo ate omusenyu okkira jjukiro woba osima yogolodi ojjayo obuwangwa amagumba g'empuuta okomayo waka kiro n'emagumba obunya empuuta kakati wanu sikkiriza musajja akuba mukazi era Momo kiba kituufu nga dax yakuba oba yakola ki isoke gendo jafuna omuntu omulala ekyokubiri dax katero nkusaba muganda wange ekyo kite ku mulembe guno yes woba weegayirira nnyo ate oyina wookoma we baba kukyaye ekkiriza nze nange bankyawa nenzikiriza single father akana nkeesombera paka ku international school nenkaza nti yes kati omanyi gwe laavu yange waliwo munnanga ntambuza akanaginaji naye maama ndi mukuŋŋaanya laavu yange buli lunaku ŋŋenda nkuŋŋaanya laavu yange bwe ndigikuba ku mwana watte oliraba kale bwetyo tubadde olunaku olwaliro amanya nze kabaka Smith kabaka w'olugambo tubadde ku olinda okujjako nyina kye njagala okugamba njagala okugamba nnange waliwo omusajja yaŋŋambye banaye twetaaga basponsa era uyita basponsa twetaaga basponsa banaye temututya ku lwokusatu tukomawo kuteekawo edition ya Kadaga n'olanya ngenda bannyonnyola lwaki Bob Wine awagira Kadaga gwe mutwe behind Kadaga nkunnyonnyole ate lwaki olanya waalya bannayuganda mwekabire kale katulinde ku lwokusatu edition ate ku lwokutaano tujja kuba ku lwokusatu tuli live ku lwokumukaaga tuli live naye ku lwokusatu tugenda kutandika essaawa 7 tugenda kuba mu Magic FM live ne DJ wo nga tukibatula ate tumaye tukirira tubalambuze cyali wange nkulabusizaako nnyo ne bakyengo n'abali ku Magic twagala ba sponsor ku Celeb Jazz namwe mugira mutuwagire nkubira omulanga abasozo properties nkubira aba DK services namwe ate ne ku Kayozo mno twetagako ne ku Point Media nako twetagako ba sponsors so mujje mutuwagire tubirenga te kino tukitwala mu maaso because tuteekamu by the way kinene nnyo baganda afa tuteekamu a lot okulaba mu tuwatuusako shows ngazo esooka tubeera ne cameras tulina abasajja envuumula bayimidde mayika wa cameras zino tuteekamu internet tuteekamu n'okunywa ku mazzi Kaye dali mu kunywa nze eddoboozi tandise okubula talina kye yangulidde antwala mu Javas kangende mu Javas nkoze ne Lawrence omukulu temunyambo buli lwa Mande onyambalako bwenti ne tayi banko ku Mande nange njatandika osibe tayi nga hostinga ku Mande twambala bwetuti era Richmond osobola okungulirayo amatayi nga 10 gwe nasigaza muganda wange ndoza mulabye enganyumirwa nnyo nkoze ne Lawrence nenkola ne mukulu bamuyita Henry naye kwali ne ku Point Media nkoze ne Hood banji sobola bamalayo banange crime katero ku kido kyali wange owa Range Rover naye mulamusizaako bongole alright twete tubadde musibe bulungi mweraba egundi essimu yo abantu ne bagitegerera okusatu sebo tukwetaaga abantu ne bategera ng'otuwa essimu yo kubanga abantu balina amamotoka kale bwetyo tubadde musibe bulungi mweraba tubagala nnyo mutambuze video zino buli omu gyali asobola okuba nga emutuuka